Banyabo ne bassebo mbalamusizaako olunaku olwaleero. Olunaku lwakutaano tuyingidde weekend. Amawulire oba oli awo gayinza okubeera ag'ennaku ku side emu. Oba oli awo mu ngeri emu oba endala. Sisuubira nti gandibadde malungi nnyo eri at least buli wafango ni yenna okusingira ddala ne abali mu music we Uganda music industry in general. Kano tugenda katwala mpola mpola tusobole okugenda nga enkola okwakwanako ne bulijjo tugenda katwala mpola mpola tusobole okukategeera obulungi. Olw'embeera eriwo ebigenda mu maaso ku social media mubiraba bingi nnyo ebyogeddwa. Interviews muzirabye ez'enjawulo nga zikolebwa. Yo nsonga lwaki nkugambye tugenda katwala mpola mpola. Kubanga oyinza okwesanga nga tuyinza okufunamu obunyomero nga kali too emotional oba oli awo n'oyoza ne ku mmunye gwe wenna Munnayuganda ali mukundaba essaawa eno. Kyannaku nnyo ekyatuuseewo oba oli nga bw'osobola okubeera nga okitegeera. Naye njagala tugende mpola mpola tusobole okuyiga. Embeera eno bwe tunaamalira ku video eno ogenda kuba oyiza ebintu bingi oba oli awo ne by'obadde tomanyi. Kakati embeera gye tugenda okwogerako of course ya Champion Gudo, si ya muntu mulala yenna. Champion Gudo, Alien Skin, Swaba Champ ne Fangoni Forest family yonna ewamu kubanga kitukwatako era kitutwaliramu. Champion Gudo we yajjira ku Fangoni Katonda ali amuteeseteese nga we wali destiny ye era essanyu lyaliwo. Omwana ono yalaga nti wa mukisa ebikolwa byonna ebyaliwo nga we byatambula ne mubiraba. Naye bwe njogerera essaawa eno kigambibwa mbu Champion Gudo yandibanga yava dda ku kibira wamu ne muganda we omukulu. Ka video mwakalabye dda aka SB4 oba oli awo nyinza obutaddamu kakulaga olw'ensonga at least kyemmanyi gwe wenna agoberera Alien Skin oteekwa okuba walabye dda ebintu bino. Naye byabadde too emotional bye bayogedde of course. Naye ngenda kaliactingako mu maaso ko awo we tudda. Wabula tugende ku CEO Butereevu biki bye yayogedde ng'ali ku Galaxy TV bwe yabuuziddwa ku nsonga eza Champion Gudo. Njagala owulirize. Ku internet nga buli mu Champion Gudo ne muganda we abantu abali babeeranga ku Fangoni Forest nga bagamba nti balagibwe kuba erifuluma nga tebamanyi ensonga lwaki bagobebwa ku kitebe ekya Fangoni Forest. What's your take about this? Baliyo. Andi badesment baliyo. Mukiŋŋambye nangidagera nonyereze bate baliyo lwaki tebakola ki. Omanyirwa ekitulowoozesa gwe kityo nti probably baagobwa bavaayo nga banoonya ne management empya ebintu twabiraba ku social media okwo. So tulina omukisa nti tulina CEO wa Fangoni akiryalinga air n'omuntu atulaba ebyo. Nti kyeŋŋambye nange mumunegudde tebakola ki tebaliyo. Osegere Abantu batambula butambuzi ne bava mu maka ago nga totegedde. Kati nange sibeerayo nnyo kati wano siriyo omuntu asookola kyakola ki boddayo tonoonyereza. Ate wange noonyereza wali abanoonyereza kanagenda babooza bo banoonyereza. Kale gwe wakomadde okwogera nabo? Ginakomadde okwogera nabo wiiki ewedde. naye ate mbeera nkimanyi nti wano wooli kanga bwe manyi nti ne bali bakola ki gye bali. Kati okujjako omuntu wanga mati fuula atali ku Galaxy then tandika okuba amasimu ba alufa wa ifulula takyaliyo kati akyengenda okukola noonyereze tebaliyo lwaki tebaliyo. Video ziraga baka bali mu nnaku Alien baatugoba batulaga ekkuba erifulu oba banno baabagoba ne batagamba. Tange kyengenda onoonyereza akakiiko kewaka kanene Alien awo wanene. kyokka ate nainwawo ate embeera eri ku lusebenju nange gye bakola amateeka gye gansuula. Mulina amateeka ku Fangoni gali gatya? Anti ga ku Fangoni neta gwanga tegeera nti ati tuli wali wa ku Fangoni omala yingira
Mwangoba ndowooza ekintu ekyo kiwulidde bulungi nnyo. Ebigambo ebyo byayogeddwa omukulu Alien Skin yabadde ku Galaxy ku interview gye yakoze. Naye nze naawe abantu abaludde ennyo nga bagoberera Fangoni eriwo okutulumya mitwe ngera busobola okukitegeera. Gwe oba oliawo nga tomanyi Fangoni kitegeeza tomanyi kikyowagira. Interviews ndabye abantu bangi bakoze live, buli omu ayogera kikye, buli omu awa ensonga ye, bonna beefudde abamanyi ennyo Alien Skin era abamanyi ennyo Champion Good oba abamanyi ennyo Fangoni okusinga nnyiniyo. Alien Skin yasalawo n'aleera omwana ono abadde amutwala nga mutabani we oba amutwala nga mutabani we. Gwe weebuuze mu bwongo obwo kiki ekyandireetedde Alien Skin okukwata okugamba Champion Good nti fuluma. Weewaawo twalabye Swaba Champ ng'ayogera. Ye yalina ensonga ze ezamujja ku Fangoni. Era mu kaseera ako mu bbanga ttono yakomawo n'asitula Champion Good n'amutwala. Ensonga ezo tetuzimanyi, nze naawe tetuzimanyi. Wabula tugezaako okusiiga ekifaananyi tulabe what went wrong. Waliwo abantu bangi nnyo abaagala okuyingira mu ntalo naddala nga si ba Fangoni. Simanyi lwaki kino kibaluma nnyo. Entalo eza Fangoni muzirekera aba Fangoni basobola okuzeemalira eri eba famire basobola okwekonsolinga embeera neddamu n'etambula bulungi. Naye simanyi oba kyendowooza gwe kyolowooza. Owulira? Simanyi oba kyendowooza gwe kyolowooza. Teri muzadde ayagaliza mwana we kibi. Wuliriza bulungi, Alien Skin yafuuka muzadde eri Champion Good. Olaba n'embeera gye yateekawo nga MC Cats atwala omwana ono n'ateekawo embeera eyali ey'amaanyi. Kikusiigira kifaananyi ki omutima gwe muzadde. Naye ebintu bino nga byogerwa abantu bajja kulya ebigambo byabwe one time. Mubalinde bajja kubirya. Wowe wadde ogoberera Alien Skin sigenda kubawa answer gye mwagala kuwulira kuba nkimanyi gye mulindiridde, naye kankuwe reference ku bintu ebibadde bijja bibeerawo. Alien Skin bw'agenda e Juba bw'amisinga flight n'agenda ebyaddala. Bw'agenda e Canada bw'amisinga flight bw'akola atya bw'atulaga nti agenze n'akomawo ate n'addamu n'agenda ebyaddala. E Dubai kyekimu. Okategedde zuukuka. Togezanga kabalabe okubalaga direction entuufu gy'ogendako. Bajja kukuzuula, bajja kulaba method gy'okozesa, bajja kukuba kuba bajja kuba bategedde obunafu bwo we buli. Okawulidde oba tonnakategeera nga kuddiremu. Gatta dots naawe oba dotya. Tosobola gatta dots. Tosobola kugatta dots nzikuddiremu. Kakati katono nnyo. Omu ku bawagizi ba Fangoni agambye bw'ati. Nze Alien ne bwalikera ku makya n'apama mu kkubo ndigayolawo n'engalya. Kino bakiddemu mumpulidde bulungi. Alien ne bwalikera n'apama mu kkubo ndigayolawo n'engalya. Kyetegeeza nze nnenda kusapootinga buli decision ya Alien. Oyo chikeni. Bantu bangi nnyo abayimiridde ne Alien Skin. Era bantu bangi abamanyi nti Alien Skin musajja w'amaanyi era muzira. Alien Skin ekisooka ali blessed. Ekyokubiri alina omutima omulungi.
olaba ayagaliza batabeera nabo batawangala nabo ate olwo champion Gudo gulawo amaaso olabe kyendaba okategedde kakati bwekiba nti abawagizi ba fango ni bali na solidarity bweti eyimirira n'omuyimbi egamba nti omuyimbi tamala gakola nsobi omuyimbi waabwe wegendereze nnyo ng'olumba Alien Skin si wa bulijjo kikendi omuwulidde banji bawera 10 bawera 2000 bawera 3000 bawera emitwalo 5 abasobola okukola statement bwetyo kitegeeza omuntu bamukkiririzamu bamufollowinga kyayogera kyekyo kakati nga bwomanyi nti musajja asaagirira interview mu mugirabe gyakoze ne ku Galaxy katulinde ekintu ekigenda okuvaayo naye nze nkugambye bw'oba osobola okusoma ebbaluwa mu bbaasa duwuliriza nnyo video eno gye nkoze mwe muli answer entuufu gwe kennyini otegeere champion Gudo akyaliwo mu mikono gya Alien Skin oba taliwo nkugambye oli yajja kubalumya mitwe okategedde keeko mbagaliza weekend ennungi ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana guno gwe tugendamu ajaluna mubiru Serena Hotel Wizo ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana Jose Chameleone ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omunaana Serena Hotel